على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين صدق الله العظيم. الله شيخ ريان زين القرآن يتي على من قيل له اقرأ قال ما أنا بقارئ قيل له اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وأن ربنا بهم يباهي ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا صدق الله العظيم. matendo ga Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza ku byatuwadde mu byengera okutuwangaaza ne tulaba ku kino. Tusaba ateeka okusaasira kwe n'emirembe eri nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lyali toffaali ddene Allah subhanahu wa ta'ala lye yayisizzaako okubeera ng'olwali tutuula ku maida tuyita maidatul Qur'an, tables nga tables etutuddeko twanjula Qur'an ey'ekitiibwa. Empaka zino eziteekateekeddwa ekibiina ekya Iraj Foundation n'abo ekikwataganye nabo, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abateeremu obwangu n'obulungi, abibateere ku mizaani y'obulungi bwabwe yawma al-qiyama. Ekituufu ti Qur'an ekifo kyayo kya waggulu nga bwe yagamba Allah subhanahu wa ta'ala wa innahu fi ummi alkitabi indana la'aliyyun hakim. Yo Qur'an eri waggulu ku lawhul mahfuz eri ku kifo bwe twagiteeka gye tuli la'aliyyun atmos big. Waggulu wa Qur'an tewali kirala kiri waggulu wa Qur'an. Kyobulayo tulaba enteekateeka bwe ziti nga ziteekateekeddwa nga Qur'an eweereddwa ekitiibwa ekya waggulu, ekifo ekya waggulu, ebirabo ebya waggulu eby'abawanguzi, enteekateeka ey'obuvunaanyizibwa. Tugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala
omukolo guno enteekateeka zino Allah subhanahu wa ta'ala azigguse wamu n'okusaasira kwe. Tutwala omukisa okwanjulira bannayuganda ettu ly'enteekateeka eza omusaabaqa ogwa Quran competitions eza Quran nga ziri nationwide za ggwanga lyonna ezitagenda kusosola muntu yenna mu kabira ye kasita abeera nga munnayuganda okuva mu borders ez'enjawulo mu angles ez'enjawulo. Tutwala eddoboozi lyaffe okubeera nti tuyita bannayuganda ffenna abasomi ba Quran tujje twewandiise mu mpaka zino eza Quran. Empaka zino nga bwe tuwulidde zanjuddwa ne ziggyibwako akawuwo olunaku olwaleero, zigenda kwetabwamu buli munnayuganda ali wakati w'emyaka 6 ku myaka 2. Naye nga munnayuganda oyo akalombolombo akalala akaddako olw'okuwa omukisa emigigi emito egitafunanga mukisa kubeera nga givaayo nga tegiri figures ezimanyiddwa, omunnayuganda agenda okwetaba mu musaabaqa guno ateekeddwa okuba nga takiikirirangako ggwanga lyattu mu international competition. Agenda kuba omunnayuganda nga takiikirirangako Uganda mu international competition. Omukisa gw'abawala n'abalenzi n'olwekyo tuyitibwa insha Allahu ta'ala twewandiise, tosinziire eyo ne wejjusa oluvannyuma noga kale lawula singa nakoze eki newandiisizza, ng'olaba banno yatiruuna fi sama nga babuukira waggulu nga mayanzi nga bakwata ku birabo ebizito. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala asobozese buli yenna eyetabamu na buli yenna ali mu nteekateeka zino. Kulwa bannaffe akakiiko akalondeddwa okubeera nga tusunsula abagenda okuyitawo okutuuka ku finals ezisembayo nga bwe zanjuddwa. Enteekateeka eno egenda okubeera ennaku z'omwezi nga 20-22. Nga pano bwe twatudde ne tukkaanya titugenda kutunuulira ebintu bino wammanga, era buli yenna agenda okwetaba mu nteekateeka zino ateekeddwa okubeera nga abissaako essira. Ekisooka content eya hifidh, content ey'okukwata kyokutte. Ekyo kyewakwata mu Quran kitegeeza buli agenda okwetaba mu nteekateeka zino ateekeddwa okuba hafidhul Quran. Hafidhul Quran kitegeeza yamemorizinga Quran, yakwata Quran nga abaagikwata twagala ba mirundi 2, abaagikwata ku mwoyo yonna okuva ku ddiba paka ku ddiba. Abo be bagenda eyo first category, era yeyo ye cream waffe abagenda okwetaba mu mpaka ezo ennaku z'omwezi nga 20. Abo nno bagenda kubuuzibwa ebibuuzo mu Quran yonna okuva ku ddiba paka ku ddiba. Abanaaba bayiseewo falillahi alhamdu wal minna, abanaaba basigaddaawo era zinaaba nteekateeka za Allah subhanahu wa ta'ala. Kati abalala betwetaaga olunaku oluddako beebo abagenda okubanga bakwata Quran ekitundu kyayo z'ejjuzu 15, 15 juzuz. Abo nno nabo tubeetaaga nga bakutte olukwata olunywevu, kubanga besiisi y'okulamula kw'abalamuzi egenda ekitundutundu ekisinga ekitwalira ddala 60% kigenda kutunuulira content of memorization, content of hifdh. Kitegeeza okuyitawo
nsindika njakaawo oteekeddwa okubeera nga weetakasa kiwakwata ng'okikutte nga kinywevu. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala bonna abaniitabamu ab'obuwanguzi. Bwe tumala hifidh tugenda kutunuulira ekyokubiri ekiyitibwa amateeka agafuga ensoma. Amateeka ge bayita ahkam atajwidiya. Al ahkamu tajwidiya, rules ezigavaninga omuntu asoma Qur'ani abange ozipafekitinga kigero ki nga tuli wansi w'etteeka lya Allah subhanahu wa ta'ala lyagamba alladhina atainahum alkitaba yatlunahu haqqa tilawatihi. Abo Allah subhanahu wa ta'ala be yawa ekitabo bakisoma mu nsoma yaakyo entuufu. Tugenda kutunuulira amateeka ogapafekitinga kigero ki, owangaaza kigero ki, owuuna kigero ki, n'ebifaananaku ebyo ebitambulira mu mateeka agavunaana okusoma Qur'an. Bwe tunaamala okutunuulira amateeka ga tajwid ago nno nga ge gaddako percentage eddako almost 25% y'eryawo etunuulira amateeka ga tajwid. Bwe tunaavaawo awo tudde ku kiyitibwa al-adaa'u. Al-ada, al-ada abasomi ba Qur'an bakinyonnyola nga bakiyita al-waqfu wal-ibtida nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagamba bismillahi rrahmani rrahim waratili l-Qur'ana tartila. Ne bavunula abasomi abannyonnyozi ba Qur'an nga bannyonnyola etteeka eryo bagamba nti tajwidu oba tartilu l-Qur'an huwa tajwidu l-huruf wa ma'rifatu l-wuquf. Okutegeera Qur'ani okugisoma mu nsoma yaayo entuufu oteekeddwa okuwa amateeka rules zaago, amateeka okugawa ebivunaanyizibwa byago mu butuufu bwago, ate bwotyo n'obeera nga oyimirira nga wooteekeddwa okuyimirira. Qur'an erina amateeka agakuvunaana gwe omusomi bw'oba ogisoma ng'ekulagira nti wano yimirirawo amakulu gajjula, wano toyimirirawo amakulu gaba tegajjudde. nga bwe tumanyi bulijjo nti ekiyingira mu balaghatul Qur'an egamba Qur'ani yali yanjawulo. Allah subhanahu wa ta'ala yakisanga kitabo kiina kitambulira mu layini y'olulimi oluwarabu nga we lwali lwogerwa nga lulina amateeka gaalwo. Kati mu mbeera y'okuyimirira tutunuulira nnyo oyimiriddewa, tutunuulira nnyo otandikiddewa. Ekisembayo ng'etugenda okutunuulira ekyokusatu kigenda kubeera ekiyitibwa as-sawt, jamaalu as-sawt wa juudatu al-qira'a. Eddoboozi eddungi eriwoomera abawulirize oba abawuliriza, kubanga Qur'ani eno yakka naye ng'ate esomebwa n'eddoboozi eddungi nerigyongera obulungi. nga Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba zayyinu al-Qur'ana bi aswatikum, mubeere nga mulungiya mulage obulungi bwa Qur'an n'amaloboozi gammwe. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam olunaku lumu yasisinkana Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu n'asoma Qur'an mu ddoboozi eddungi. Nabi sallallahu alaihi wasallam yayimirira n'awuliriza eddoboozi lya Abu Musa al-Ash'ari. Naye muwulidde abasomi baffe badidikeetaati baffe nga batusomera mu butuufu n'awuniikirira n'asanyuka olw'ensoma ya Abu Musa al-Ash'ari. N'agamba wallahi laqad utiita mizmaaran min mazamira ali Daawud. Kukakasa Abu Musa waweebwa amaloboozi amalungi ng'amaloboozi ge yasomerangako ezzabuur Nabbi Daawuda alayhi salaatu wassalaam. Nabbi Daawuda basheekhe mukimanyi bulungi yasomanga Qur'an, yasomanga Zabuur, ebinyonyi ne biva mu bbanga ne bikka wansi, ebiwuka ne biva mu bituli byabyo ne bijja, ebisolo wild animals ne ziva mu bibira ne bisembera, hatta yuqaalu kigambibwa nti byatuuka n'enjala n'ebiruma nga tebisobola kuvaawo kugenda kulya
ne lituuka n'okufa enjala nga likyawulira kusoma kwa Daawudi. N'olwekyo twetaaga abasomi bajje n'amaloboozi gaabwe agasinga okubeera amalungi. Essaawa eno batandikeyo kiba kyetagisa kulya menvu, bali amenvu agawera. Bwe kiba kyetagisa amaloboozi gasoosootola gajjayo, kubanga kigenda kwongera makisi omuntu okubeera ng'asoma eddoboozi erisinga okubeera nga birungi. N'olwekyo ebimu byebyo ebigenda okubeera nga bitunuulirwa ebisinga key points, tugambye ekisooka alhifdh, kiki kyokutte. Ekyokubiri atajwid, otereeza ensoma eri perfect kigero ki ku mateeka gaayo. Ekyokusatu al ada, oyimirira wa otandikira wa. Ekyokuna eddoboozi eddungi. Ebyo nno omwana wattu anaaba perfectinze insha allahu taala, anaaba ekirabo akwasa ate ebibi. N'olwebigambo ebyo jazakumullahu khair fi dunya wal akhira. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. صدق الله العظيم. الحمد لله. بارك الله فيكم. توبة واجب كتازا. نعم شيخ دوكا يا طالب يعني تسميه. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين تكبير الله أكبر تكبير بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Qur'an kituliko yakkira omwezi ogw'ebbeeyi oguyitibwa ogwa Ramadan buli omu we gutuuka olaba embeera gye tubeeramu nekkira mu kiro buli omu kyanoonya ekiyitibwa ekya Laylatul Qadr. Qur'an n'ogiraba ng'essiddwa malayika mu malayika ez'ebbeeyi eyitibwa malayika Jibril ne paati ezitassibwa Jibril nga aya ezisembayo mu Surat Bakara ne Al-Fatiha ezissibwa malayika eyitibwa Israfil n'ekibinja kya malayika ekisigadde. Era Israfil zimu ku malayika ezisinga okubanga za bbeeyi maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qur'an yakkira mu kibuga Makka ekyasiza okubanga kya bbeeyi era buli omu alwana nnyo okgendako e Makka twala abantu Makka na Madiina naye ffe twakula nga ne bakadde baffe tusaba edduwa bwe tuba tusaba edduwa batuwadde ebyokulya neyanza nnyo maama alhamdulillahi rabbil alamin Allah kutwala e Makka ne Madiina olwokuwa omukisa ogendako e Makka oba ofunye ekyebbeeyi so mu kibuga ekyo mwe yakkira Qur'an nessibwa ku nabbi asinga okubanga wa bbeeyi ayitibwa Muhammad sallallahu alayhi wasallama nogamba ekyo kyekkiramu ekya Laylatul Qadr. Nolwekyo na byonna ebitambulira ku Qur'an yabbeeyi n'okugenda kubaawo ebivaako buli kiisi yenna agiwa neefuuka ya bbeeyi gy'ali naye afuuka wa bbeeyi. Abagiraki muli ba bbeeyi nnyo olw'ensonga nti muwadde priority ekitabo ekiyitibwa Qur'an na buli kiisi patina azze ku nsonga eno oli wa bbeeyi era oli wanjawulo oli wa nkizo ate Allah agenda kufuula ab'amaanyi ennyo na buli kiisi yenna agenda okujja mu mpaka za Qur'an zino ezirimu ebirabo eby'ebbeeyi buli omu byawulira motoka ate si motoka zirina okuba nga zino ezitaseerera motoka zinyina ezaalagibwa mujje ziraba za buvunaanyizibwa zimbula okusinza nga wenategedde masha Allahu taala. Ekyokubiri kuliko hajji kasobola abatawakkalu nga weeri omanya ensonga yeeyo hajji yenna Allah gw'anaasaasira n'awangula empaka zino otwale emmotoka n'ebirala ebirabo bigenda okuweebwa abantu. Tubeebaza abayalaji kubanga mutuliramu ne mugamba nti kitabo Qur'an kisaanidde ddala okuweebwa ekitiibwa kisaanidde okuba nga omuntu aba asinze afuna ebirabo eby'obuvunaanyizibwa. Nsaba Allah bafuule ba bbeeyi bawongere okwegondeza byonna nabakiisinga najja mu mpaka zino olw'ekitiibwa Allah abeerenga akuwa obulungi. Mujje mukumpiitinge mujje mubungi mujje mukumpiitinge tewajja kubaawo mbeera yakuseereza paana mugirabye
bonna bwembanga sasomako naye nani bwenasomako naye mu kilasi kabiri nabasikadde nabasomesa kabiri bonna mwana mukiraba eyo yonna abayizi bange kyona ate nange neyagala kyotuula n'abantu nga basaba empaka za Kuranga ate bonna bayizibo baliwo ate nga ba obi oba OGs kiba kya bbeeyi era nga kyansonga n'omutesitesi omukulu muganda wange ate mutabani wange Rashid Nsubuga kubanga wayiza ensonga eno ne Hajjati Biki nsaba Allah ayongere okusiima akuwena byonna byoyagala ebirungi byosizaako amaaso awo nsaba Allah abenenga abikuwa era Allah abenenga akumanyira agenda okuwa guidance naye nga amakasa nti tuzze mu kifo kya bbeeyi era empaka gye ziri n'ebirawo byonna ebyogerwako webiri ate Quran zigenda kubaawo inshallahu taala abakikuttemu Iraj big events mweri then naba Muslim channel Tawakkal Travels tuliba patikasema era mubanga ogoba ngote zengenda okwetwalira inshallahu taala kino tukibeeramu manya nti tuli mu nyumba tuli waka inshallahu taala Tawakkal Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukirize tutandike n'edduwa. Ekigendererwa kyaffe mu nsonga eno tugamba nti Allahumma arhamna bil Qur'an. Nasiwulira amiina. Ekigendererwa kyaffe okutegeka empaka zino Allahumma arhamna bil Qur'an. Allah tukusaba otutegeka ekisa ku lw'ekitabo Qur'an. Waja'alhu lana imaman wa nura. Ojitufuulire omukulembeze waffe n'ekitangaala mu nsonga zaffe. Wa hudan wa rahma. Ojifuula obulungamu gye tuli n'okusaasira. Allahumma dhakirna minhu ma nasina. Allah tujjukize bye twerabira mu kitabo Qur'an kyekigendererwa mu kutegeka ensonga zino. Wa allimna minhu ma jahilna. Era otuyigirize bye tutamanyi mu kuteekateeka empaka zino. Warzuqna tilawatahu tuwe tubeera abantu abagisoma ana al-layli wa atrafa an-nahar tuwe tusome misana n'ekiro. Allahumma nasiwuli amina. Allahumma amin. Ekitulese wano tuzze okusabuukulula empaka eza Qur'an zigenda kubeerawo ennaku z'omwezi 23 omwezi gugenda kubeera gwa 2 omwaka 2025 insha Allah tabaraka wa taala. Empaka zino zijja kutandikira ku baana tageti yaffe eri audience y'abavubuka. Tujja kutandikira ku myaka 6 okutuukira ddala ku myaka 20 insha Allah taala. Ebimu ku bitegekeddwa omuntu bye yali wadde atunoonyamu kusiimisa Allah naye ate watereddwawo emmotoka insha Allah taala. Teka mukali emmotoka twatusuka myaka 2 insha Allah abaana baffe bajja kuzeetaba mu bizinesi mawula. So emmotoka weeri jawuna wirubaru ndewe na mmotoka insha Allah. Ekyokubiri waliwo hijja kugendako e Makka ne Madiina. Nyinza obutasukka wano ebituleese wano si nsonga ndala wabula ffenna ne bawaliwo bannanga batudde ku pana eno tuzze kugatta ddoboozi na kulaga nti ensonga eno bwe tuba nga tugirimu tebeera ya kubalaata, tebeera ya kuzannya. Ffenna abawanyuma bwe batubuuza emmotoka bigi ne baba tagireese ffenna nga abawanyuma bali ku pano olw'okukuuma amanya gaffe n'obutaswala seeka bukaali twekanga emmotoka tugireese insha Allah ate ffe kennyini fe abatwala abantu. So temweralikirira waliwo hijja ku muntu anaabeera awangudde n'emmotoka n'ebyalo ebirala. Nsaba Allah bajaganye. Salaamu alaykum. Alhamdulillahi wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala rasulillah al-amin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amatendo ga Allah subhanahu wa ta'ala njagala okukosa omukisa guno okumwebaza okutunganyako wano. Saba okusaasira n'emirembe ku Baka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Message eno saba egende ku buli Munnayuganda nga Musiraamu. Program yonna weebeerawo nga ya Busiraamu temulwana wabula muwagire buwagizi.
era tusuubira tewagenda kubulayo bagenda kuvuma bino. Ojja kulaba abantu bava mu bbanga, buli kibaawo bulwolabanga ensonga nga bagyogerera manya erimu ekyama. Njagala okusooka okwebaza Iraj Foundation, Big Events, Muzirimu Channel, Ziara Travel Agency, Sakipa Travel Agency, baganda baffe Abatawakal Travels, ne bonna abavuddeyo okwagira ensonga eno. Nebaza basheekhe be mulabye bonna abasajja abatudde wano ba diguli eya Qur'an. Be mulaba kati abatudde wano omulundi ogwokubiri tuli bawalimu ne tuli baafiso. Era tetusobola kwepanga ku Qur'an. Lwaki? Abagimanyi bagitwalirako obudde bungi okugisoma. Oli gwe mwalabye Sheikh Adil amanya buli lunaku asoma ejuzu 10 eza Qur'an kuginyweza. Kati omusajja oyo bw'ajja n'atuula wano ng'agenda kusala mpaka za Qur'an, gwe ejuzu 2 yasalula yafumbye yasalula eggulu, ate jjo omudde obeere ng'omuladde oba omuddemu nti adi bagenda okukola tebiriiyo. Nkosa omukisa guno okwebaza abateeseteese empaka za Qur'an zino. Era nkosa omukisa guno okubategeeza ekisookera ddala mugenda kufunamu empeera ng'okugiwagira. Ekyokubiri, temusobola kufuna bizibu mu duniya. Allah yagamba wa idha qara'ta al-Qur'an ja'alna bainaka wa baina alladhina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Omuntu bw'asoma Qur'an, Allah kyasooka okukola bonna abalaba basobola okumulwana mu nsi, Mungu ateekawo ekiki nga tebakyamulaba. Era mmwe nga mwagala okuwona abalabe b'ensi eno musome Qur'an. Oba mubadde mubuukira biriyo mubadde mubuukira kakati bino biri bibadde birala bino biralamuko inshallah. Buli anaavaayo ng'akola ensobi ogenda kufuna obuzibu kubanga olwanyisa Allah. Omuntu bw'alwanyisa Qur'an aba alwanyisizza Jibuliru. Omuntu bw'alwanyisa Jibuliru aba alwanyisa Allah. Omuntu bw'alwanyisa Allah aba alwanyisa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuba buli akwata Qur'an asoma Qur'an abeera wa mukisa, awangala ne Qur'an abeera wa mukisa. Olaba n'abayitira mu kifo mwe yayitira basigala ba mukisa. Zetwala abantu Makka. Ndi CEO Ziara Travels. Tutwala abantu Makka. Makka ne Madina. Yawala okukosa omukisa guno bategeeza weetulunye okwagira enteekateeka zino inshallah taala paka kuwulira bubi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.